okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulemu okweyagala JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29 JS Medical Hubs for health and skin solutions. Okay, atubaniriza mwenna abeekumira ku mukutu guno gwa Unique Media tubabuuzaako mukama ayebazibwe mwenna abeekuumira mukutu guno mu ggwanga lino ery'e Uganda nammwe abali ebweru yonna gy'otulabira tukwebaliza ddala tetulina kye tuyinza kukuwabula okusaba mukama akutuweere omukisa. Unique Media ekyano gy'oliko waliwo eyambuuza nga soogera simanya subscribe simanya share simanya nga tonalaba video soko osubscribinge olaikinge osharinge nimugamba kate oba tonalaba video lwaki nkusaba okulaikinga nosharinga kibate kijja nga tonalaba ki video so a subscribe na Unique Media saagala nnyo byamuperereza wayagala okulaba laba ayagala osubscribe nga subscribing ayagala likinga atayagala tolaikinga n'ayagala sharinga tutambulira awo. Samike ge mannya gange Roland taliiwo mulwadde so leero ffe byonna fa abeekwata fa aboogera so byonna ebigenda obukyamu bakole ki bavunaane gwe bavunaane nze Jeremiah abyejjeemu kale atukomyewo okulaba nga ate tubaako ensonga zetutaanya tugenda tutambulira nnyo ku nsonga y'ebirooto tunaba tugitaanyiza oba oliawo tujja kukwata ku nsonga endala naye tugenda tutambulira ku birooto bingi nnyo byebadde batusindikira nganze personally ne Jeremiah message zaafuna oli aloota simanya zeeyo ku ssomero aloota simanya
akyajinga ki essimu tambula bwereere naye tejjula aloota atambula bwereere aloota empitambi ate munnange baŋŋamba eri mu busawo nti ate wooloota empitambi nti bagamba ogenda kufuna ssente kirungi nnyo ziba ssente so bye tugenda oba ntwogerako then bitunatutukoonyeeko tujja funa time endala omunaaba mubikonyeeko nga mwaga tubyogereko kujja waliwo kyenalabye kyemmanyi Jeremiah yali in position okukyogerako ngenda kimubuuzaako ekikwatagana ku busamize asooka akijjewo then tugende mu maaso naye kansooke muwa omukisa yeeyanjule then tulabe engeri gye tweyongerayo abafiripinya layini yabirimu emu egamba mulamuse buli mutukuvu yenna mu nnya lya mukama waffe yesu kristo olw'ensonga eyo mwenna abatulaba n'abatuwuliriza namwe abafaayo ne mukwata message ezo ne musharinga ate okuyamba abalala balamusizza mu linnya lya mukama waffe yesu kristo mwana wa katonda abeera omulamu emirembe gyonna nga ntandika kano kankayiseewo mu bulungi bannange sisita obeera nga omanyi onoonya musajja kukufuuku kuwasa kiki ekikufaananya nga woofaanana lwaki mbyogera nze nno ndowooza n'okwefaako weefeeko wadde onoonya mukama ofuna gw'osikiriza naye munnaye sisita onoonya kuwasa ofaanana nga wooyagala mu katonda ajja leeta teweefaako sikiini ekalabuka yonna eringa kyangwe tolina g'ogenda sikiriza ge mazima nze nno ndowooza twefeeko sisabaagala ofumbirwa bokka naye buli muntu alina okwefaako naawe bulaadha ayagala owasa ogenda wasa muwala waani nga teweefaako wenna by'oyambadde gwayagala oyambala ebirimu ebituli tolina g'ogenda sikiriza kituufu ekyo ng'oyita bwereere kubanga kyewandibadde omukweko oba kimulaze tokola togenda muliisa ki wekiri manyi bagamba njogera obi njogedde bubi ate wali bubi bw'oyogedde wenjogera obi ngamba oyogedde obubi bubeera buwunya kale so amazima gali nti sisita bulaadha mwefeeko bwekiri temuvumaganya katonda muffe tuli mu kunoonya katonda ebisigadde biki nakowanya abantu abo abeefuula nti bo baseera oyo ne bannala oyo sibaagala ekyo nkimazi kale Jeremiah ngangisebo nga sinayita bano bantu bano erina kwogerako bagende babawagire jalosooka ojjewo kino nga sinnakyerabira waliwo omwana eyabuuza mu komenti sijjukira bulungi message yagiwandiika atya naye yali agibuuza ku pasita gwe naleeta Livingstone eyali omusawo naye kati sinsi naye wali musawo ndowooza osobola okiddamu ng'abuuza ku bino ebintu wammanga abaana abalina zi birthmark yabuuza birthmark yabuuza abazaalibwa kale n'ebintu ebimu ng'engalo ey'omukaaga abazaalibwa kale nga balinamu embeera omuntu ze yandiise nti tezitera kulabikalabika nti abo bo kyogera ku bakole batya babaako kizibu oba baba just like that babaako ki then n'omulala n'abuuza ekintu kino nga bo oliya luzaalo n'agenda nga ye baamuzaala nga information yagifuna nti munnange baamutambulira akola atya kuwoledde ali mu nsi sooka okijjewo ekyo kuba naye wali musawo ng'obba abantu tugende mu maaso nja kusooka okwebaza mukulu Livingstone gweyogeddeko n'okuba nga bambi yasalawo n'alokoka n'ava mu bintu by'obusamize by the way nze tageti yange ye point yange mu njiri yange yakusomesa abantu abo baveeyo abali mu busamize kakati ekintu ekyo nja kusooka okusaba omwoyo omutukuvu atugayidinge mu buli kimu kye tugenda okwogera olunaku lw'olwaleero era atubeererewo mu buli mbeera yonna era nja kusaba naawe agenda okulaba
togendanga ku programu yonna nga tosoose kusaba mwoyo wa Mukama kulungamya ku ki bagenda okwogera. Olw'ensonga nti bino bye twogera kiba kyakulya. Buli bwe kiba nga kifu kigenda kukosa oyo alaba. Ate bwe kiba nga kiramu era kigenda kumuyamba oyo akola ki? So kizibu nnyo kubanga ogenda ku programu yonna okugiraba nga tosoose kwesabira. Sooka osaba omwoyo wa Mukama akugayidingi otegeere kino nti nsobi ti kino kituufu. Kubanga ebiseera ebisinga tulaba nga bavuma naye nga tebalina nsonga lwaki bavuma. Olw'okubanga ye alina byayagala boogereko batabyogerako. Eyo nsonga nkulu. Nti nga tonnaba kuvuma Jeremiah. Sooka otunuulire Jeremiah mu byayogedde mulimu ensonga. Oba temulimu nsonga omwoyo ajja kukulungamya era tojja kuvuma. Tovuma. Naye ate era Jeremiah asobola okuvaayo n'abaako kyayogerako nekikola ki? Nekiyamba. Kanzire ku pointi gy'ombuuzizza. Ombuuzizza buno obubonero obuteekebwa ku mibiri gy'abantu. Nange nkalina. Naye nange waliwo benda abangi alina zi birthmark. Nange njirina. Soogera nti sijina naye yange eri mu mugongo wano. Ogirina? Nsundo. Gisale. Ffe mu Lubaale ewaffe nga Lubaala kabonero kaffe yali nsundo. Ngisobola okukwata banekwata wano oba n'obeera nayo wano oba n'obeera nayo wano kati yange nze eri mu mugongo. Ate nga ne bbala eriddugavu wano. Ngalo olyendaba wano. Kati buno obubonero bubeerawo just abazadde bano baba basooka baba bayendagano ze batambuliramu ne zijja nga zirondoola generation ekola ki etambula. Naye bwe tulokoka endagaano ezo tuzikutula naye birthmark ayinza obutakola ki tevaawo naye ng'amaanyi wagakola ki wagamalamu. So nga bw'olaba nti weekuba ttatu ku mukono naye ne bakusabira ttatu neggwamu amaki nekisiga naye ng'ekyaliwo naye nga gwe tokyagifiiringa gitambulirako. Ate n'obanga buli bw'oyambala engoye ogibikka n'obikka awantu awo n'oba nga tokyalaga bantu nti kiri bwe kiti kuba kiba kyesisittaza omuntu omulala kikola ki. Era nina mukwano gwange bamuyita Blaza Kintu abeera eyo ndowooza Luweero. Yali mukubi wa bikonde. Yali mukubi wa bikonde nga yeekubye omusota kuno ku gumbi. Naye yalokoka walira mukwano gwange era abuulira ki enjiri gyali n'ettatu ekyalikola ki yokweri. So Birthmark obubonero buno bwe twogerako busobola okubeerawo naye amaanyi g'obadde otambuliramu bwe gaba nga gabadde malamu gasobola obumalamu amaanyi. So tewetta olw'okubanga olina akabonero. Nze nkulaze erina ebbala Lubaale yali yannonda n'ensundo weeri naye bisobola osigalawo naye ate osobola okuba n'amaanyi kubanga buli lw'oddira ekinoga nti buli muntu alina kannamansasa kano akagalo abeera bw'ati ti buli anti jjukira oba olina engalo ey'omukaaga bagita namansasa nga bw'olaba nti kakulira wano nkalaba kati waliwo n'ate akakulira wano kweno kyala kisajja kalabanga kaako nze ng'omuntu ate olaba kitooke kyennyini nnyini mukitema nekifulumya ettooke nga tekirina ndagala. Nje njogera ge mazima ekitooke kiba kigenda kussa ne bakikutula wano ne wayita wiiki bbiri nekifulumya ettooke nga teririiko ndagala ne mulirya ne balisala ne balirya muba neno muba n'apetayi ate ekitooke kiba mu ttaka waliwo muba n'apetayi taata. So kino Birthmark eno ebeerawo tekosa muntu singa aba nga yakkiriza naye obuzibu obusinga okukibeeramu kwe kugigulumiza noga nze ndika akabonero bwe kati nze ndika ebbala bwe liti kubanga Lubaala gyalonda era Lubaale mabala Lubaala gyalonda ebintu ebyenjawulo. Kivula abaana bagamba nti ng'olina kasipoti ono ojja kuzaala mwana wa bulenzi ono ajja kuba muwala akanene aba mulenzi akatono aba muwala. Kituufu babyogeranga era nikakati babyogerera weebiri era bwakyogera bwe kibeera naye kassa okutula ogwo omubiri n'ogugyamu amaanyi. Abamu babeera n'ebibatu kati ogiraba eno K eno M toziraba naye ate bw'otunula wano ninamu M eno K zonna engalo zange zifaanagana ninamu M ne K
kitunuulira okirabe ate ebyo tebifaanagana ne bw'obanga gw'olina ne bw'ofaanana tetufaanagana kyange okitegedde kati buli muntu aba n'obubonero obubwe nga obwetegereza nnyo ndabe kakati basi maka ezo zibeerawo saamu naye amaanyi agabeera mu kino ekintu nti nze nsobola okumanya kati maaka ebadde eryetambulira mu bulamu bwa kubanga ffe bwe tuba tuli mu lubayi tusoma patani tutambulira mu bubonero mugattazi patani nti kati wano ndabe kino kiriwo kikutawanya kyeki omuntu ajja mu ssabo nagamba mbadde nsaba kumanya ki ekinnuma nakubuuza olina akabonero ku mubiri nina ebbala ku bbeere wano nagamba yambulawo tulabe n'aliraba ebbala musabo meyambula kweyambula kiri siriyasi ate olaba abasawo bebebaka ku balwadde baabwe ze babebakako nga bambadde bamanyi tugende mumaaso Jeremaya no ndeka kakati so tebakuswala kubanga ojja n'ekyokukola kimulala bakitwale oze wa musawo nga naye nga neweŋŋenda ew'omusawo ewange eno mu ddwaliro oyogedde bulungi musawo agamba muno gwa kataano omusajja omukulu ne bw'oba minisita ne bw'oba ninga empisa egenda kabina togaana olina okugjayo gundi akabina bakubeko kubanga oba ogenda funa bujjanjaba so neeri muba mubasawo neeri oba ogenze kujjanjabwa agamba kandabe ebbala nga weeyambula ng'omulaga ebbala oba liri mu mugongo oba liri eno kubanga waliwo abalirina nomugongo akabina naye nga ebbaliro liba liteekebwawo kubanga mujja mutambulira mu ndagaano eza famire naye bw'olokoka n'oyatula Yesu Kristo neweegaana endagaano z'ekika olokokera ddala ebya siriyasi amaanyi gali agabadde gajja gatambule bwe kiba kikolimu kijja kitambula kati tulina famire nga kansa kyekirwadde kya famire obanga okubanga asima kyekirwadde kya famire kijja kirondoola kijja kirya obanga famire bwe bazaala omwana asooka afa omwana asooka akola ki endagaano eba teyakolwa mmwe bano abaaliwo oba bajjajjaabo bewalaba naye aba waliwo abaasooka naye kati ababa baazikola kubanga ti abagenda mu ssabo n'okukola bye bakola baba babikola bafunemu siweki kati nze mbuuza bubuuza nze omwana abakola endagaano omwana waffe afa biki kwalo bendabye eradda nga ogatta zipatani gundi omwana we yasooka yafa noli yafa osegeera bo baba bafuniramu wa baba batuukirize abajjajja baba batwala ebyo kukakasa ki bano be battira abaana bafunamu ki kubanga bali abakola endagaano bafunamu kati nze omuzzukulu atabimanyi ataalinawo nze omwana wange womutwala nfuna ki ekisooka mu byonna saamu oba olina kyoyagala lunaku lw'olwaleero nga waliwo embeera ekutte woyagala okuyita kati mu bifo by'oyogera olowooza tekijja kisoboka nogaa nti abannange tinze nzize njagala kino munkolere kino naye ne bagamba naye twagala buli nte enaaba mu famire yo ennyana gyesooka okuzaala yaffe buli nte ekula n'ezaala ennyana yonna yaffe ono akola endagaano kati n'ogikola endagaano agaa tekirina buzibu ente obute tekirina buzibu nekijja nga kitambula bino n'obyerabira akaseera ente gye zikoma okwala neweerabira gye wajja kino ogenda okulaba engo yalidde mu nte ezo empologoma yakyadde n'erya mu nte ezo naye ngaera eryamu omubereberye so endagaano zino olumu ezitutawaanya n'abazikola olumu baba bazeerabira kati ente bwe ziggwawo nga temukyali balunzi akalandira endagaano tekutuka kyova olaba Mukama Katonda alina wagambira nti ndivunaana endagaano ku baana bammwe baana bannakabye ne bannakasi ne bannakana generation by generation kati ne sitaani alumba generation ku generation mulembe ku mulembe agukwatira eri mabega najja nga agulya kati bantu bosanga nga yakola endagaano yali yante neva ku nte nedda ku kino kubanga ente bwe yazitunda zonna teyakola sacrifice gye baali bamusaba
Kati ffe tuba tusasulira ebintu bye tutamanyi na. Muba musasula ebintu bye temumanyi. Ne bw'olokoka otandika okutegeera. Era kati nze bwe nali nga sinategeera ebintu ebyo nga ntandise okuvaavaayo okutegeera. Nalaba omuti owaffe ogwabeerangawo omuti omukadde gwabanga gwa mutu waga munene nga tusobola nga guli bwe guti. Naye nagenda mu nsi y'omwoyo Mukama yandaga ng'omusoto gwali gukulembera famire n'obuwangwa bwonna obwaffe gwali gutuula nga gwe musambo omukulu ogwa famire. Naye natuulako nagwo era nagulaba ne ngumanya nti gwe musambo ogubadde gufugira mu ki? Mu famire. Naye nga famire yali yabalala ate nga bagagga nga balina kasente. Kubanga yali evaamu balangira. Kubanga olubu lw'ab'embogo lutuddemu abalangira. Abo ba Makumbi, baani, banyanzi, baani, abalangira. Era ng'ekika ekyo kyavangamu abasajja abaabanga n'akasente abasajja abagagga. Kubanga balangira. Kati ng'era bassekabaka basinga layini eyo ebejja etambuliramu. Balinamu olwo lw'obwakabaka. Kati kino kijja kiri okuva ku generation eri emabega. Kati olw'okukifunzafunza ne bagamba nti endagaano zino nedda tulina okulagaana nga tuyita mu ndagaano entuufu nti kati amannya ne gajja nga gabalukawo. Kati amannya bwe gajja nga gabalukawo ebikandandika okukolebwa okusinziira ku nnono n'obulombolombo obwabangawo. Kubanga bw'olaba kati nja kuwa ku kikamu ennalinva ekyab'embogo ekikulembe ekyali kivamu Omutaka Kayiira Gaajule. Naye Omutaka Kayiira Gaajule teyalinga Kayiira Gaajule. Yayitibwanga Makumbi. Kati bwe yali atambula mu ttale ekyuma ky'embwaye ne kigwa. Ekyuma ky'embwaye bwe kyagwa abantu waliko omumbejja bwayitanga Namagembe gwe balinga batutwala ekyuma ky'embwa ne kigwa ati Makumbi n'asalawo okusigala luddawa emabega. Ne bakuma oluyiira omuliro obusaana lujje balonde ekyuma ky'embwayi kyali kikoze eki kigudde. Kati wava ekigambo Kayiira. Kati Gaajule ebbanga lye yamalawo nga oluyiira lwaka yafuna we yabeeranga kati nga bamuleetera omwenge ogukuze. Kati wava amalwa Gaajule. Amalwa Gaajule. Kati ye nga yakyogeranga amalwa gakoze eki omwenge gukuze. Kati wava ekika ky'ab'embogo ekiyibwa Kayiira Gaajule. Naye mu kusooka teyali Kayiira, yali Makumbi. Kale, so kati gana amabala waliwo abayina amanene gonna gaba geegamu. Gonna geegamu. Teri kaloolo kato. Buli kakavunza ne kaba kenkana bwe kati kakusuza nga teweebase. Akaloolo konna kaba kakulu. Tewali muzimu muto nti guno muto nnyo. Gonna gukola kye kimu. Just gwawukanya nti guno gukola kye na guno gukola kirala. Ninga gusigala gwe gumu. So amabala gano okubeera mu bulamu waffe si musango. Ne tusobola okubijjawo nga tusaba n'okweyawula mu ndagaano. So it is about amaanyi agabirimu. Amaanyi agabirimu osobola okugamenya n'osigala nga living life ate nga tekyalina kikukosa. Kati nkuwa ekyokulabirako kitono nnyo. Nze bwe nali nkyali mu lubaale nali naddira omubiri gwange guno gwonna ne ngutematemamu partition nga tekyetaaga kutambula na ssabo. Gwe ssabo. Nga nze ssabo. Kati nga nsobola omumanya nga bukyali. Naye bwe nakita sikyakirowooza nako. Era tokyalinamu wadde. Sikyalinamu wadde akagamba nti nsobola okuwuliriza kino. Naye ng'era byatukesera ne bintawanyamu ne bintagazaamuko. Ne manega nedda sijja kikola. Kati zino endagaano zisobola okutukasa. Kale, I think ekyo kizzemu bulungi. Kuba munnaye ndabye we nnaalabira omusumba. Ng'ate Jeremiah Mwina naye yali musamize. Bonna ebintu bye boogera kumpi bifaanagana. Bonna boogera simanya ttanda, simanya biki, nga kankikubuuza okijja. Munnaye ekintu ekyo ky'okubanga bifaanagana bangi bakikozesa bulala. Mulimu abeefaanaanyiriza Jeremiah. Ne si be ba Jeremiah. Jeremiah ye mulala. Anti muno obujulizi ndaba nti olumu bufaanagana. Yakoonako gye walaga naye gye yalaga. Olumu si byonna naye Samuel. Kale bibanga comparison olaba bifaanaganamu. Kwera mwenna mwali musaavinga omusitaani. Sisobola kuwa kale. Si mukama wammwe. Si mukama wange. Si ye yali. Ye yali. Naye nali simumanyi.
Gwali omanyi okolera Katonda. Webale nnyo. Wali mufunyo Jeremiah. Kale, JS banoonyeeko mu kalanga ako nga bw'obalabye bali ku bintu bya kutereeza obeere ng'ate abakyala benjogeddeko n'abaami mugende mweveeko bannaye munaabeeko mutukule mwesige kazigo mufaaneko bulungi ate mugende mu kyaki mulyoke musabe Katonda. Temusaba Katonda nga mufaanana bubi bannange. N'otunuulira omulokola ali mu kyaki nga watambula wali okubuulira ekigambo teyayagala mutunuulira lwa nsonga awunye ekivundu. So si kirungi mugende abo bajjanja ebirwadde byonna bye bamuyina ebatawaanya luwumu biki byonna babikolako. Waliwo ne buno obusundu obukwata obusundu obwo abujjako bulungi ate bwabujjirako awo teri byatembusima agenda omira eddagala akajjako skin yo neddawo bulungi ensundo ne zivaako n'oba nga ate oterera bulungi nnyonyi ddala. So munoonye kumeza ennamba z'olabye mu kalango ke. Then tuyina Roland yakola zi cake munoonyeeko gwalinayo emikolo gyonna agenda abe nga akolera cake ennungi ali Kawaala awo. So munonyako ku ssimu 0789778646 07897786 ojja beera nga ate oyambibwa nnyo nnyini ddala. Okole keeki nga at least omuntu agirya naawoma. Jeremiah waŋŋamba ojagulayo keeki nga towagira musajja wange. Alwa Roland sera nnyo okugula keeki kuba sina kyenzikozesa. Tolya keeki? Keeki nzigula ku maduuka n'enziri. Kati genda ku dduuka lyoguleyo keeki. Ogirye. Njagenda giguleyo. Kibi. Si kibi. Yana ku dduuka nzigulayo. Kati edduuka obadde ozigula kyusaamu genda kati ogule wa Roland. Ngina mukubira nako. Munoonyeeko. Kale munoonyeeko kweza ennamba obeere ng'ate oyambibwa nnyo nnyini ddala ajja kuba nga akolako bulungi. Then tuyina Zion Arts be bakola zi art pieces ennungi bazitunda. Oyagala zi wall clocks ennungi, wall clock ennungi bazitunda bazikolera bulungi nnyo ddala. Abalina zi art pieces eza nature ezirabisa obulungi ekifo kyo. Oli najja mu office yo ng'erabika bulungi, n'ayingira ku nnyumba yo ng'erabika bulungi. So gendayo ajja kubeera ng'akuyamba. Bali najja nankumbi awo kasootuka ku Kenjoy ojja kuba obatuuseeko. Bali around awo Kenjoy watufulumiza okugamba around Kenjoy awo najja nankumbi. Osuukawo n'obakubira ku ssimu 0759060810 0759060810 oba 0705767939 oba 0705767939. Kale Jeremiah anjisebo ebirooto amazima gali nti bingi ebisumbuwa eggwanga lino ate ng'ensi yonna awo weetambulira ku birooto. Omusamize watambulira okusinga n'abaana ba Katonda nabo we batambulira. Teri muntu asobola kutambulira mu nsi muno nga tayitidde awo. Ku birooto we tutandikira naye wadde tutandikirawo masekkati g'ebintu bibiri waba weetaagawo okumanya okufuna wajjodda kubanga bibanga ebifaanagana. Tuyina ebirooto ebikwate ti bw'oloota ng'olaba odda mu kyalo omwoyo gwa kusiraana kuba kawuulo oyo oba osiraanye. Kati tugenda kusoma tuve mu bulimba ensimu yali yatukola ki yatuteeka. Ebyo ebirooto nabitambuliramu ebbanga ddene era nga nze nyambako ku balala okutegeera okumanya. So saba Mukama abikula amaaso g'oyo alaba amuwe okumanya okwenjawulo kubanga wano weetaaga omwoyo wa Mukama. Atalina mwoyo wa Mukama tajja tasobola bitegeera. Asembereyo tosobola bitegeera nti ojja kuwulira nga byagala ofaanaganamu naye nga tebikola ki tebifaanagana. Tugenda kusinga okwogera ku birooto ebisinga eddala ebitambula kuba waliwo ebirooto byo ebiri uniiki. Waliwo ebiri uniiki nga tebisangika byo nga obiraba ng'oli wanjawulomu
aha then tuogere nayo ku birooto ebiri ebya bulijjo abantu bafune okumanya n'okutegeera katugenda kuleta tulatangira ku kirooto ekisooka ng'omuntu adda mu kyalo Osozi ng'aloota atya aloota alinye takisi addayo so oba ng'ali mu kyalo already kati tugenda bivuga mu foomu yabyo kubanga Katonda babagaba ebirooto ayina patani zaateekamu okumanya tugenderaawo kubanga lwaki ngambye twogere ku birooto mbeera ku YouTube okwo nampulira abeefuula bamanyi okunnyonnyola ebirooto nannyonnyola kino olinga alina channel yeyo yakunnyonnyola birooto byokka olina osanga abasumba be bamanyi okunnyonnyola ebirooto alina service namba yakusomesa ku birooto neŋŋamba nja kunoonya ku musajja wange kasita yabibbirangamu kati ffe bino ebirooto twabikyusanga n'obikyusa tulabe naye bayibuli erina weeyogerera ku birooto eby'obulimba gyebiri bw'osoma mu Yeremiya 23 kiira wansi awo ku 26 ke wansi awo tayinza okutandikira nga ku 2 Mukama ayogera ku bannabbi ab'obulimba babbiŋŋanako ebigambo bye abamu bawoza naloose naye nga baloota bya bulimba byonna Mukama yabyogera mu bayibuli mu ebiri bw'osoma Yeremiya 23 yonna ojja kubisangamu bye njogerako nga waliwo obubaka obwefaananyiza obubaka naye nga si bwa Katonda ng'era waliwo ebirooto ebirootebwa naye nga si bya bwakabaka bwa Katonda kati omulaba asobola okuloosa bulungi nnyo ne Katonda asobola okuloosa kati awe wetagira omwoyo wa Mukama waliwo tugambidde nti bifaanaganamu ne kubanga Yusufu eyali kitaawe wa Yesu ow'oku nsi yafuna ekirooto nga malayika wa Mukama amugamba togoba mukazi oyo naye mutwale nga mukazi okubanga agenda kuzaala omwana wa bulenzi era Mukama n'amuwa ekirooto nti bagenda kufuna baveemu mu kibuga mwe baali bali kyali kirooto n'ekijjukira ne Sitaani yaloosebwa nga waliwo omuntu agenda okusuula obwakabaka naye ku mulembe gwa Musa nga agenda kuzaalibwa Sitaani yamanya bakabaka abaaliwo abagezigezi bamanya nti waliwo omwana agenda okuzaalibwa agenda okumenya obwakabaka bwa Falaawo kitegeeza naye alaba Sitaani alaba tambula n'omulembe tokkiriza kubeera mu kifo kiwubaavu anti ng'ebisenge bikalu amakaago oba omulimu kujja okolera byebifo gy'olowooleza ebikuzimba teekamu ebifaananyi ebya Zion Arts ebiswiringa emmeeme ne mayindi yo mwattu olowooze bulungi olwo nno n'abakukyalidde banyumirwa olw'obulungi bw'ekifo weefunira art pieces okuva mu Zion Arts ez'enjawulo balina abstract art pieces textured abstract art pieces jod resin art pieces 3D wall art pieces balina n'ebyoleka obutonde wall clock art pieces n'ebirala bingi basangibwa na Janakumbi opposite Kenji supermarket oba bakwire ku namba zaabwe z'essimu noti 759 noti 6 noti 8 emu noti oba noti 7 noti 5 76 79 39 beba Zion Arts. So kyogezaako okututemeratemera nti kyangu nnyo omulabo okuloosa kugambye Sitaani asobola okuloosa n'agamba nti muwalawo oba mutabani we mutaamu eno agenda kuba wakubiri era nga n'ebigezo tebanatandika nakukola bibuuzo era n'agenda okumalako ttaamu ng'era wakumeka nga wakubiri era nga kituufu kyabayogera so kyangu okulaga ekintu ekigenda obeerawo nga kituufu era n'okimanya nejjukira aba ayagala ogondere ye kubanga ekisooka byonna bwakuwa ekintu ekituufu saamu bwenzija gy'oli n'ombuli ekintu nga kituufu nga naye kirabako tandika okwewuunya Sami wakukyewuunya tandika okwewuunya ga Sami ne Sami si abaŋŋamba Sami taba na magezi waliwo omwoyo ogutuddemu yo ogufugiramu Sami kati ogwo gwe guba gwaŋŋambye gwe mba ŋŋondera
kubanga bw'osoma mu Luka 16 ndowooza layini eringa ya 26 ndowooza n'okweyongerayo wansi awo bala 26 story y'omugagga ne Laazaalo eyo kyafuuka kya bulijjo abantu bagyogerako kati story y'omugagga ne Laazaalo yegezaako okujja mu message gye njogerako naye story ya Laazaalo n'omugagga abasinga baginyumyako nga bye twayogeddeko mu video zaffe ezaasembayo babinyumyanga we babisoma asi bwe kiri abo iyo ensobi mpulira abagikola olina jja n'akinyumyanga wakisoma nga we kiri mu kitabo kati eno story amazima banyumya nnyumyi Yesu yaginyumyi n'agamba waliwo omusajja bw'ati baba bw'ati naye nga omusajja anzira okuba teyaliiyo naye nga abawa kyakulabirako kuba ye Bayibuli egamba we atayogera mu ngero teyakola ki teyayogera kati story eno egezaako okujja mu message eno etya omugagga bw'afa yagenda mu Geyeena n'omwavu n'agenda mu ggulu n'asibira mu kifuba kya jjajjaffe Ibulayimu kitegeeza nti omuntu bw'akola obulungi alinako waalaga nono bw'afa alinako gy'alaga waawukanya tewaba osogenda chance ate tebaawo kubanga kiraga nti omugagga yesibira mu Geyeena era omugagga n'agamba Ibulayimu kitange Ibulayimu kale gamba Laazaalo oyo agenda ndabulire baganda bange bameka 5 abali mu nyumba kitange bwe bafa baleme okujja eno gye nkola ki gyendi kyali kitegeeza ki nti gyali tasobola kuvaayo kubaako kyakola naye atakkiriza ono omwavu asobola okuddayo kubanga ye ali naani ne Katonda okitegedde ye alaba ng'ono asobola okumutuma n'akola ki kuba ye tali mu bweno mu kubonaabona akyasobola okugenda n'abaako baalabula kuba ye alina obulamu ono ye kapuuti ono ye mufu era nga basobola okulabulwa bokka be balamu aba batulaba bokka be basobola okulabulwa kubanga mugende mu nyumba kitange mundabulire baganda bange bwe bafa baleme kola ki kitegeeza nga ye akkiriza takyasobola kuva mu kifo ekyo nagana naye bulumi bwendimu buki bungi baganda bange tebakola ki tebabujjamu kitegeeza nti omuntu gwe basobola okubuulira n'ategeera ye mulamu akyalina omubiri guno yekka teri asobola kubuulira muntu mufu n'akola ki n'akyuka kati message gyengezaako kulaga bwetyo bweri nti sitaani akozesa ekifaananyi kino eky'emyoyo gy'abaalina tugeze omuntu yafa yalinamu akasente mumukkiririzaamu ne bagolokosa omuzimu gwe namwagala obugagga ne gugenda tandika okukola ki kola ssente so katugende ku kirooto ekirooto ekisooka abantu balota badda mu kyalo eri mu kayumba kaabwe gye baasookera mbadde nsaba ngenda wakutandika birooto njagala kati osooka kuwondaze omulabe ne Katonda basobola okukuloosa kati nga tonnagenda ku birooto mbajagala nsooke ntegeere ti Jeremiah yagamba wendoota wenti ne wenti mba kitegeeza kino naye okukitegeera nga ntegedde nkiva wa Katonda oba wa sitaani kaakati ntegeera ntya awo wenjagala tusooke ntegeera ntya nti kino kya sitaani kino Katonda tasobola kwogera waati kino sitaani tasobola kwogera waati kiva wa Katonda bw'ofuna ekirooto ng'olina dawuti bw'ofuna ekirooto oyinza ofuna ekirooto ku maama wo ng'olaba weegasse naye ne maama wo oba ne taata wo nogende nti kisibuka taata tasobola kukola kino ate yazze ate nga mu kirooto kiraga nti wadde mukkaanya oba mukkaanya tiwabaawo kukkaanya tewabaawo kukaka kati soka ne weebuuza naye Mukama ayinza okukola ekintu kino ng'oddayo kubanga oba ofunye okwemulugunya bw'oyagala kumanya mazima noddayo nomugana naye Mukama ekintu bwe kiti ne bwe kiti nsaba kumanya na kutegeera ombuulire lwaki kiri bwe kiti noddayo Mukama n'akuwa ekirala ekisookebwako dawuti kasita ofuna dawuti mu mutima gwo nguwulira tekituulamu ne baka nti ate ne sisita wange okitegedde kati bw'okiraba nga kiri bwe kityo tuula wansi ddamu okakkane ddamu onoonye Mukama
musabe nga mutima gongo kijja ku mutima katuyina abantu nga bwasaba leero kama natamuda mutayagala kumanya aga ati mugamba tawulira kati nze namugamba mirundi ene ilaga nze sijja kubeera nasaba luli n'obinsaba kati mungamba mutyansabe neera buli nnaku nsaba teri kikyuka teri ansa teri kimwe mungamba kusaba okitegedde kati ofundikiranga oli mu busibe bwotya bwomu nga tolina akuyamba olw'ensonga nti tofuddeyo kumanya so bw'ofuna dawutu dda wansi wa Mukama ozuule ekituufu ekiri mabega w'ekyo ky'oba oloose bw'olaba nga kikulemeredde nga tojja kisobola noonya omuntu guweekakasa ku ekyo wakuba ate obuzibu sitaani era bw'aleeta ebyo ono amugambirawo gwagaabuuza nti wadde weegata ne mamawo nti wamwe balaka baleese ebyokoola byokoola byennyini ebyo era kakati genda kwetayo ensigo ya mitwalo bwegiti awo ogenda kwetayo na kino tusobole amala omukanga namuga netofaayo mwana wange kubanga ebirooto ebyamazima gali nti bikanga bivaayo tofaayo mwana wange tugenda bijjawo ne kati tusooka onoonyeyo ensigo kati tebalina njawulo na musamiza asaba mpaabi mpaabi byebigali ekigali kiva mu Rwanda kyekyakiyisa ekigali ndawula yajja nakyo bagiyita mpaabi eno mu Luganda ekigambo lugali si kya Buganda nti muweeyo ebigali ebigali byeri ndawula yajja nabyo bwe yagenda okwasa omukyala Nakayima Mwankole eyo mbachwezi yajja n'ebigali kye bayita ebigali naye nga tebyali wano waabangawo mpaabi oba ekikubansi naye Jeremiah olina bwino w'obusamize Mukama wakiwa obudde tugende mu maaso ate okikungiriza nnyo sirina kyemmanyi wamma sirina kyemmanyi Jeremiah wakiwa obudde ekintu wakiri munda stonge kati ebigali bino babiteekayo okuwaaba empaabi kati n'abalokole bakikozesa ekyo mu mbeera zaabwe n'agamba nti okyusa linnya n'agamba nti kati okusinziira ku ekyo olina okusiga ensigo ku kyoto ya mitwalo 5 owaayo saddaaka tusabe ekyo ekintu kijja kuvaawo bw'owulirira nga bakikugamba totawaana na kumuddamu essimu gikutuleko tandika osabe Katondawo oyo aba musamize ensonga yonna okugisabira teyeetaaga nsigo ensigo kigambo kya Katonda kati gwe bw'osaba kiri kyenkugambye kikye twayogeddeko Bayibuli gisoma ne bagisoma nga weeri kyekitutawaanya terajja kubikulira kulaga ensigo olabe tebaasiga ensigo leeta naye ensigo kigambo kya Katonda Bayibuli egamba nti ensigo kigambo kya Katonda eri abo abategeera amazima wabula eri abo abategeera omusaalaba kya busirusiru gye bali kiraba so kati Dawuti kasitejja dda mu maaso ga Mukama mugambe Mukama kyompadde amazima gani kyendoswayo sikitegedde sibitegeera bw'olaba nga kizzemu emirundi 2 nga tokitegeera kati kankuwa ekyokulabirako olunaku lwajjo mukwano gwange yankubidde akasimu nga Mukama amuwa ebirooto mu wiiki okuva ku Mande paka ku Lwokuna nga buli weebaka waloota ekirooto eki kyekimu nga buli watambula mu kuba alaba nga ekigere kye kiriko enkyakya obanga engatta emu eyabise ng'endala nnamu nga byaloota nga byalaba byakola ki byaloota naye nga Mukama kyagezaako mugamba otambulira mu makubo 2 eno neeno lyaganaga imirira sayidi emu n'alaba abasumba babadde asinga okwagala musumba we mukyala yangamba munene wano yangamba namulaba mu kirooto namugamba naye nga agenda okulaba musumba yeesuulidde akatu akabina kali bweru atambula inanga asagala musumba oli bwereere naye nga musumba tafaayo mu kirooto okitegedde musumba tayagala mmanya nga kyagezaako mulaga nti ono talina bulamu tulina kyogenda muyigako Mukama alina n'abantu batugobako okuyigako nabo nagamba naye oyo tujja kusobola kumuyigako talina byange muleke
era nayota n'omusajja wa Katonda omu abuulira enjiri n'alabanga naye ekigere kye kyakola ki kiri kityo kiri bwe kityo kyayabika gundi yayatika n'agamba era nga Mukama amulaga kyekimu ekirala nyina omukwano gwange abadde alaba nnyo omupiira naye Mukama yamugamba va ku mupiira n'agaana baali balina entegeragana nga banyumya nga bwe nanyumya nawe eddoboozi ne lisaleka ye n'agenda mu mupiira kati awulira bimusobyeko ayagala kudda eri Mukama n'aŋŋamba naye amazima Jeremiah nkoze nti ne mugamba ddamu oyatule bwe kyonna ky'olina eky'omupiira kyejjeeko kubanga enkolagana we yakola ki weyafiira gwe kyejjeeko okomewo yakuluŋŋamina yakikoze n'addamu n'ayatula kati yabadde n'ekirowoozo munda mu ye ng'agamba nti singa ngende oli omusajja gye nali nasookera okwatula obulokozi nekwekakayo nempumulako nembeera nga nsaba kati ekiro ekyo Mukama nga tanaba kwatula bulokozi Mukama n'amuloosa ekirooto mu buliwo omusajja oyo alina kapikipiki ke omusumba naye yagenze okulaba kapikipiki ka musumba ng'omupiira gw'emabeka gwasensebuka gwonna ne guggwawo naye nga musumba agezaako kavuga nga tekakola ki tekatambula n'aŋŋamba Jeremiah akitegeeza kine mugamba nti omusumba takyalina lugendo gy'obadde oyagala okulaga n'aŋŋamba kyogedde kituufu kati omuntu alagewa mugala asooka wekkakkanye okakkana oddemu owuliza eddoboozi gy'anaakugamba gyojja okola ki gyojja okugenda kati bino ebyoto birina kategole ez'enjawulo okusinziira mu kumanya kati tutandike nekiri ekirooto kye balotanga ogenze mu kyalo odda mu kyalo kirimu kategole ziri bbiri esooka oba odda mu nnyumba ewammwe enkadde gye mwasookamu ku kyalo gye bazaala kitaawo oba gye bazaala maamawo ekyokubiri kuba kudda ku ssomero ekkadde lye wasookerako nga yunifoomu ko kali akakyenvu akagulini akasooka era n'abasomesa be bamu kati ekyo abantu bangi bakitaputa bulala mpuliddeko ababyogere naye ngenda babuulira amazima gaakyo kategeeza ki bw'oloota ng'olaba oddayo mu kyalo emabega gye wasookera tuddayo ku lubereberye lwa Adamu oyinza okubeera ng'obadde ogenze Saudi ng'ogenze kola naye nga lw'obeera Saudi ennimi eyo esolawaka wammwe mu kyalo ng'oluusi olaba bye mwakolanga byonna ng'okyabiraba naye ng'ate walokoka oyagala bivaamu kati Mukama aba akulaga Adamu yali mu nnimiro nga taliiko kibi bwe yasobya n'agobwa mu nnimiro eyo Adamu n'alwana nnyo asobole okuddamu mu ki kyekyalo so Adamu yalwana nnyo adde mu Eden mwe yava ng'amaze okuwona olyo omubi naye nga tekikyasoboka kati ffenna yensonga lwaki Mukama atuloosa tudda mu kyalo atujjukiza entandikwa ya Adamu bulidde aba bagamba nti awo baba bakulaga nti ebyenfuna biba bigenda kufa nedda Mukama aba akugamba kudda ku musingi Adamu gwe yaliko nga akyasobola okwogera ne Katonda nti boddeeka oboze mu maka g'abazadde bo bosobola okuba ne mwogerezeganya ne bakubuulira ensobi n'ogirongoosa so Katonda bagamba komawo yensonga lwaki bw'alaba nga totegedde ng'akomyawo essomero gye wasooka okusomera kannassale kali akaasooka gye wafuna omusingi byonna by'ozoosoma gye wajja omusingi n'abaali bakyalibo mwabeeranga nabo ku ssomero Mukama bino abikozesa olw'okuzzaamu Sami ono amagezi teguba mwoyo gwakudda mu kyalo wabula Mukama aba akujjukiza entandikwa y'omwana w'omuntu we yatandikira weekubemu ttooki omanye nti wawe ensese etuse era abasinga balaba nga bazza mu kyalo maama ate amuzza ku kibooko naga mwana wange nakubuulirira nga towulira naye nga okumubuulirira kyava eno kijja n'abeera mu nsi n'agenda mu bantu babeera mu byabwemu bali mu masturbation kati bwabeera abeera alabadda mu kyalo nga bamugamba addayo ku musingi kati sitaani tasobola kukindoosa ekyo kizibu nnyo bwakuloosa abaako byakulaga birala biba byawukanamu naye ekituufu kyakyo Mukama aba akulaga entandikwa y'omwana w'omuntu we yava kuba Adamu bwe yava mu nnimiro yayaayaana nnyadde mu nnimiro kati ffe Mukama mu kifo kye tajja tulaga lusuku Edeni wabula ajja kutuleetera akaseera Adamu ke yakola ki
ke yalimu atugambye nti abannange akaseera kano kenjagala munde ku musingi era kyova olaba bwe tudda tuloota tuzze ku masomero n'olaba ng'oli ku ssomero osoma tugeze oyinza okubeera mu kyaki naye nga mu kyaki mw'obeera buli kaseera olaba ozze ku ssomero ng'ekito kyakulemerako nga buli webaka olaba oli ku ssomero ate ku ssomero eri gye wava oluusi n'obanga olaba nga olinga alinnyeemu ku ddala kubanga Mukama asobola okweta ebyoto by'amasomero n'abasamize babiroota n'ate bwe babitapita mu ngeri ndala kati nze nkubulya mu ngeri y'obwakabaka bwa Katonda nti azza amasomero gano okulaga nti nze nsomesa nze nteekateeka nze musomesa oba n'obeera mu kyaki woli ng'ogaba n'ekigambo naye ate n'olaba ng'oli ku ssomero era nga pepa ze zimu ze mukola n'ezo tezidda nga saamu okola ebibuuzo ne mubikola mwenna oba bakuŋŋanya empapula nga bagenda okuloga obupapula nga batandika kuwandika linnya lyo nga bakitwala nga oba ogenda kuwandiika linnya gw'otandika butandisi ng'akadde kakuba nga bakitwala kati njogera mu bantu abagwa mu kategori ez'ebirooto awo oba ogudde fulaati oluusi n'abanga waayo empapula ze bazigole ne baziteeka ebbali olwo ne batalukwata ogenda okulaba nga abadde mu kiraasi amaze okuwaipa nga afukamira wanika emikono waggulu ng'awamu birooto samutoseka n'ebintu biri siyasebo so aloota nga azze mu kyalo mu kayumba gwe basookera aloota nga azze ku ssomero gye yasomera aloota nga akola zipepa naye yo mu kuwaayo olupapula bazikuŋŋaanya olwo tebalutwala ate n'ebiga ebibuuzo bye tebidda ebyo tebidda aloota nga baba bali mu bibuuzo batandise okukola yaya akatandikako erinnya lye akadde kavuga ne bamuggyako olupapula abo bonna abakategole eyo Katonda abagamba kudda waka baba amazima ge batambuliramu nga si ge matuufu ayinza okuba nga abadde abuulira enjiri nga kituufu agiwulira oba nga enjiri terina buzibu naye ng'ebikolwa bye kubanga omuntu gyakoma okulongoosa ebikolwa bye lwasembera mu maaso ga Katonda Yubu 28:28 Bayibuli egamba nti okuva ku kibi kwe kufuna okumanya kubanga bw'oba oli ku kibi tosobola kufuna kumanya kati bwano Mukama aba abagamba bannange byonna mubikola naye mukomewo mbawe pakeji ki endala entuufu ekimukola kikyamu kyova olaba tebava ku masomero oluusi n'alaba nga ali mu kibiina naye nga temubaamu musomesa babeera mu kuzannya nga bakuba olwali kola omusomesa teyajja akade ne kakuba ne badde waka nga just kyo kiri awo naye nga bino byonna message okay kati interpretation y'obusumba tugifu y'obwakatonda kati abasitaani ekyo bakitaputa batya abasinga abasitaani abajagala oyo ategeere abasinga abasitaani baba bakusindika ttanda kubanga y'entandikwa y'okusamira kwa lubaale so nabo baba batuufu bagamba lubaale ali mu kugamba dda ku nnono awo omusamize yenna bw'awulira ekyo so ate bo ennono yaabwe kabaka bubaka what do you mean sikutegedde kabaka bubaka kabaka birooto kyekimuyisa kabaka essomero lye baloota abasinga nga bwe nkinyonnyodde kati njogera mu lulimi olusamize abasamize kye balaba ekyo baba batwala ttanda kubanga ly'essomero y'entandikwa we balina okutandikira nga bw'olaba Adamu nambi n'ekintu so interpretation eyinza obutayawukana naye ate Katonda gye watandikira n'obusamize gye babutandikira waba wanjawo bwe kiri so yonna baba bakusindika kusamira okay nkitegedde so basically ebirooto n'ebigwa mu interpretation eyo Katonda ali mu kugamba weetereze tewali wooti kasobe tuwummulemu bannange enkuba etusazeeko tujja kudda ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.